Abakwate kuliko Esther Bulya ne Florence Nanyanzi nga bano balabikira mu katambi akabadde kasaasaanidde ku mutimbagano nga bayiwa kasasiro mu mwala mu nkuba eyatonnya mu bitundu by'Ensanje. Abakulembeze ku kyalo nga bakulembeddwamu akulira ebyobutonde mu Town Council y'Ekyengera akatambi kano olw'abatuukako basitukiramu okunoonya abakyala bano bavunaanibwe. Abatuuze batutegeezezza nti ababiri bano n'abalala babadde basusse okuyiwa kasasiro mu myala kyokka nga baafuuka bannantagambwako. Kibi nnyo kye baakoze eky'okuyiwa kasasiro mu mwala. Ffenna tuguliraanye naye owaffe gy'ali eyo tumulinze emmotoka ziyitewo tumuteekeko bamutwale. Oluvannyuma lw'obbagambako nti kyemukola kikyamu ne batandika okumpemula ng'ate bwe bawemulira waliwo n'abaana abato abawulira ebyo ebiwemulwa. Tebaakomye okwo kyaliwo luli n'eggulo ne bakiddamu. Balekeraawo mulimu abatagambwako n'omugamba n'akuvuma okitegeera ekitali kirungi naye kati oyo agenda yigira ku nsobi eyo esooka. Mbu n'endwadde ezeekuusa ku bukyafu zibadde zisusse okubalumba mu kitundu kyabwe. Naye bo ne bayiwamu omusulo bayiwamu buli kimu. Tulina abaana bajja kulwala. Akulira ebyobulamu mu Town Council y'Ekyengera ategeezezza nga bwe kimenya amateeka okuyiwa kasasiro mwala. Kale ng'abeera akwatiddwa omusango ne gumukka mu V asibwa emyaka 2 oba okusasula obukadde bw'ensimbi 2. Kunnongoosereza y'etteeka lya physical planning era ng'amasamasa kasasiro osobola okutanzibwa emiliyoni 2 oba okusiba emyaka 2. Ekintu ekyo tubasaba bonna okukyewala okuba nti ogenda omasamasa kasasiro buli wamu. Ye mmeeya w'Ekyengera Town Council ategeezezza nga abakwatiddwa bwe bagenda okukola ng'ekyokulabirako eri abalala. Twagala abantu mu kaweefube gwe tulimu ow'okumanaginga kasasiro olutalo nabo baluwambale nga tetubakaka bukasi kuba bayonjo naye nabo baagala ebiyonjo. Kati omukyala afaanana bw'atyo ow'obuvunaanyizibwa n'abaana be baalina awakyakulabirako ki ku ggwanga lya Uganda ery'enki erinaddako. Njagala omukyala ono obuswavu bw'agenda okufuna abufunemu essomo nti taliddamu kubeera ekyo. Yo poliisi y'Ensanje ekakasizza okukwatibwa kw'abakyala bano n'emisango egibaguddwako. Ng'engeri y'okukuuma obuyonjo n'okukendeeza kasasiro mu bantu, gavumenti yateekawo olunaku nga luno lwa 6 olusembayo mu mwezi bannayuganda bonna okwenyigira mu bulungi bwa nsi.